Yes, olunaku lwabadde lwaggulu ng'ennaku z'omwezi 12 Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa yagenze mu maaso n'okuba nga yeerayiza mu kisanja kye eky'omusanvu bukyanga akwata buyinza okuva mu 1996. Okuva mu 1996 Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yakwatira obuyinza bw'eggwanga lino mu Uganda paka nakakati bannayuganda tebannafunako peaceful transition oba kulabako mukulembeze mulala ng'akutte mu ntebe y'eggwanga Uganda oba ng'alitwala mu maaso. Kakati olunaku olw'eggulu ng'ennaku z'omwezi 12 mu kisaawe Kololo Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenze mu maaso n'okukuba ebirayiro era ne yeerayiza okusinziira ku mulamuzi Electoral Commission chairperson akulira akakiiko Electoral Commission Simon Byabakama yavaayo n'alangirira ng'ennaku z'omwezi 17 n'agamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ono ye yali alidde mu bannaakendo mu ba presidential candidate bonna abeesimbawo mu kalulu ka 2026 era Electoral Commission Simon Byabakama yayongera okikkaatiriza ng'agamba nti ono tumuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni awangulidde ku bitundu 71 ku buli 100 ku opponent we Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde ebitundu 21. Kakati embeera yerabikako mu biseera ebyo. Oli ku Yugi Update Civic osinzira bango otuwuliriza gwatanatwengako okirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otweyungako. Tukyakutwala mu maaso abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mikwano gyange yonna gye musinzirira buli kanyomero kansi yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Ebyuma bibadde byekyanzeemu katini naye tujja kugenderawo awo. Kakati nga tukyagenda mu maaso nga tutereza ano sisitimu yaffe nkiwa kakati tuzzeeko ku mulamwa. Yes, nkugambye gwe mukwano gwange mpuliriza kuva mu 1996 okuva Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa yakwata obuyinza buno obuyinza tabuwangayo obuyinza yabwevubitika. Kakati omukolo ogwabaddewo ejjo ku kisaawe Kololo bannayuganda bagamba nti kuno tekwabadde kulayira wabula kwabadde kwerayiza. Wabula ekisinga okukola amakulu y'embeera eyalabiddwako nga bamanyi bulungi obukulembeze bw'eggwanga Uganda engeri gye buze butambulamu. Maama Janet Museveni teyalabiseeko ku mukolo guno ate nga bulijjo abeera kinnya na mpindi tamuva ku lusegere naye kuno twalabye Natasha first daughter nga yagenda maaso n'okutambulira ku lusegerere lwa Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Era kino kyataddewo ebibuuzo bingi nnyo eri bannayuganda nga bagenda maaso n'okwebuuza maama Janet Museveni ali ku ki, mbeera ki eriwo, biki bibayinza otunnyonnyola ku mbeera eno. Kati nze ndowooza lugenda kubanga luddamu. Jjukiramu ebiseera biri eri we bagenda maaso n'okubanja Janet Museveni embeera eyaliwo ngenda kubanga njikujjukiza gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Era okulonda okw'eggulo okulayira okw'eggulo Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalabiddwako ne muwala we nga yamuli ku kiddo era abantu ne beebuuza maama Janet Museveni yalagawa ye ki ekyamutuukako mbeera ki gy'alimu, lwaki omukulembeze w'eggwanga agenda mu maaso n'okulayira nga maama w'eggwanga first lady taliiwo. Era kino kinnyamizza nnyo era kyeraliikiriza nnyo bannayuganda ne bagenda mu maaso n'okwebuuza ebibuuzo ebitaabaddeko ansa. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Okuzzaako emabega katono Janet Museveni obutalabikako ku kisaawe Kololo kyaleetedde bangi okwogera amafuukuule era nga bagamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekisanja ekiddako ayinza okukifuga yekka, kiyinza okusoboka kino? Ebibuuzo byabadde bingi era lwe lunaku lwokka oba gwe mukolo gwokka mu byafaayo by'eggwanga Uganda okuva mu 1996 okulonda okwaliwo maama Janet Kataha Museveni okumiisinga ku mukolo nga guno tekitera kulabikako era tekiri rare. Ekyo kye njagala otegeere. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Era ono ayimirira ku mukono gwe ogwa ddyo ogwa kkono ng'agenda maaso n'okusiteepinga mu kulayira kuno. Naye ku luno omulundi bannayuganda bagamba kuno okulayira tebakutegedde.
maama Janet Museveni teyalabiseeko. Okubulawo kwa Janet Museveni kwataddewo speculations z'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda naddala ku mikutu egya social media, era nga bagenda mu maaso n'okwogera bukuukuubu nti mulowooza kiki ekyatuuka ku maama Janet Museveni, ye waba gy'ali embeera ye eri etya. Bwe tugenda mu maaso n'okuba nga twogera ku nsonga zino, tujjukire bulungi nnyo omukyalo ono Nalweyiso, Proscovia Nalweyiso, yavaayo n'atangaaza ku nsonga ya maama Janet Museveni ku ntandikwa y'omwaka guno nga yalabibwako ng'atwalibwa biwala ttaka ng'ali mu critical condition, era n'alabibwako ng'atwalibwa mu military facilities ogenda okufuna obujjanjabi. Wabula byatambula nnyo ku social media era byakanga bannayuganda oluvannyuma lw'okulaba ennyonyi y'obukulembeze bw'eggwanga ng'eyingidde mu Washington ne beebuuza eno ennyonyi ki. Bangi bagamba nti baali bagezaako kubanga bakukusa maama Janet Museveni asobole okuba ng'afuna obujjanjabi, engeri gye yali agenze ng'asigazzaako kikuba mutwe. Naye byonna byonna byali bya just nga biri mu ŋŋambo, tewaaliwo prove ekakasa nti kino weekiti we kiri. Wabula ebyali bikakasa bwe butambi obwatambuliranga ku social media nga bulaga first daughter saako ne ba first family nga bagenda mu maaso n'okukaaba nga balaga bali mu nnyiike, bali mu nnaku, wabula nga teboogera era nga tebalambika eri ggwanga nti kino oba oli awo kyekyatuukawo. Era paka ne kaakati bakyali kye basirise bonna bonna, teri asobola kuvaayo kwogera ku nsonga yonna yonna ekwatagana ku maama Janet Museveni. Proscovia avaayo n'abagamba nti nno yeesi abadde mulwadde ne kati agenda akuba ku matu, atereddera embeera gy'alimu nnungi, era temukkirizibwa kuddamu kwogera ku mawulire gonna agakwatagana ku Janet Museveni. Era ne bateekawo etteeka eriprotectinga first family singa onaaveeyo n'oboogerako amajeeteke nga gwe oli wakusibibwa. Tujjukira bulungi nnyo baavaayo ne balabula ne bawooninga ne bagamba bannamawulire babalabudde, nammwe abantu bagenda maaso n'okwogera amafuukuule mujja kukajjiituka. Nga tukyagenda mu maaso kutegeeza nti oli ku Yugi Update Civic osinza oba nga otuwuliriza, watannatweyongako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora ntegeeza mu abali emitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayingo gano aga Yugi Update Civic, era ky'oba olaba ntwala obudde ne mbatumirako ne tuyitaayitamu ne tusobola okuba nga tuwayaamu ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Tukyeyongerayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, nga bwe nkugambye nti ebintu birungi si birungi, ebintu birungi si birungi eri first family eya Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza, okumanya ensonga ya Janet Museveni bagiteekamu nnyo amaanyi. Tujjukira munnamawulire yakwatibwa Arnold Anthony Musoke, yakwatibwa era ng'avunaanyibwa olw'okupublishinga false oba amawulire oba misinformation ekwatagana ku Janet Museveni, era ne bagenda mu maaso n'okulabula bannayuganda. Janet Museveni ono nno tuyinza okuba nga tumwogera naye ng'abasinga temumanyi yaani. Maama Janet Museveni yasaavinga nga Minister of Education and Supports mu gavumenti ya Uganda. Ayina emirimu, asaavinga emirimu mu gavumenti emirundi ebiri nga First Lady saako era n'obwa minisita. Era ono yatandika olugendo lwe olw'ebyobufuzi mu 1980, olutalo olwali mu nsiko olwaleeta mwami Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Era yagenda maaso n'okutangaazibwa n'okufuna visible actively support okufuna campaign trial mu mwaka ogwa 2026. Naye kaakati okubulawo kwe kweraliikiriza nnyo bannayuganda, kubanga bagamba ne jjojjuuzi mu kalulu yalabikako ng'embeera simbi nnyo kutuukaawo. Wabula okuva yatwalibwa
embeera egenda mu maaso n'okukanga bannayuganda. Wuliriza, eyo nga tuvuddeyo tukimanyi bulungi nnyo era nga tubagambye nga tutandika information yaffe nti mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa olunaku ennaku z'omwezi 12 yeerayizza ng'eyeerangirira ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Era kino kyaleetedde bannayuganda okwetunulamu beetunuulire bo wawe bagwa. Bwe tuba tusinziira ku sipiiki ya Yoweri Kaguta Museveni gye yayogedde mu kaseera ak'okwerayiza, bannayuganda bangi bagamba nti ntefa teyawukanako na sipiiki zonna zazzaatuwa. Yes, tukyagenda mu maaso. Tukimanyi bulungi nnyo nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ebadde ku lunaku lwe olw'okwerayiza ku kisaawe Kololo alina sipiiki gye yakoze, era nga bulijjo zino sipiiki agenda azikolanga. Si gwe mulundi ogusoose, naye weetegereza sipiiki zino zigenda zifaanagana. Ebintu byasuubiza bannayuganda bino yabibasuubiza dda okuva mu 1986 paka ne kaakati buli kisanja byajja abasuubiza. Biki bye twogerako? Njagala osooka owulirize. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'akyazizza olukunkumiro lw'abakulembeze. Abakulembeze bano abasinga yasoose kubaaniriza wali eri ku sipiiki rizooti e Munyonyo. Mu kiro ekyo ng'ennaku z'omwezi 12 tezinnatuuka, abaali bamaze okuba nga bayingira mu ggwanga Uganda yabaaniriza bulungi nnyo. Naye wabula newankubadde abakulembeze abamu tebaalabiseeko banywanyi nfanfe. Omuli Paul Kagame oyo teyalabiseeko, era n'ensonga ze nazibawadde olunaku olw'eggulo lwaki teyalabiseeko mu lunaku luno nga munywanyi we agenda mu maaso n'okubeera nga yeerayiza nga bannayuganda bye bagamba. Ensonga nazikuwadde bulungi nnyo. Kakati olunaku lwabadde lufaanagana nti lwa kitiibwa, era abakulembeze banne abamwagaliza okwekuumira mu buyinza bayakiise era baabaddewo. Wabula ensonga ze yagenze okumenya, yavuddeyo n'agamba kino ekisanja akituumye ekisanja of no sleep. Mbu kino ekisanja ekya 2026 paka 2031 akituumye kisanja no sleep, kisanja ekyobuteebaka. Wabula kino ekisanja oba nabiri ebirala tekyawukanyeeko na bisanja birala. Sipiiki ekirimu kyenkanankana y'emu ne gy'azayogera emyaka egiyise, era kino kireetedde okweraliikiriza bannayuganda. Yayogedde ku core pillars. Bwe twogera ku core pillars of speech, pillars ezikola amakulu mu speech gye yayogedde. Oli ku UG Update TV kosinziro bango tuwuliriza, tukyagenda mu maaso. Ze ziriwa ze tugenda okuba nga tuyitaayitamu wano. Yayogedde ku yayogedde ku eradications of corruption. Yagenze maaso n'okulabula ba public officers abagenda maaso n'okulya enguzi, n'abo abeesuulirayo ogwannaggamba ku nsonga eyo bajja kubeera nga bakijjuutuka mu kino ekisanja. Agambye talina gwagenda kuttira muntu n'omu ku liiso, kabe bunnabyabufuzi, kabe ng'ali mu administration mu gavumenti ye, kabe ng'omu ku ba administrators tagenda kumuttira ku liiso. Jjukira nti nno kati ate Speaker of Parliament yakagula Rolls Royce, emmotoka ebalibwamu obutimbe n'obutitimbe bw'eggwanga bw'ensimbi eziyinza okuyamba bannayuganda enkuyanja n'enkuyanja. Ezo nazo ensonga ziri awo tezinnakulwako accountability. Agambye ku kino ekisanja no sleep, mujja kumpulira. Yayogedde ku nsonga endala, individual wealth creation, era ng'agamba bannansi bonna families zonna saako n'abo balina business balina okutandika okwengeejinga mu production, balina okutandika okwenyigira mu byoproduction, mu byokufulumya, basobole okuba nga bayutilizinga n'okuestablishinga eddembe ne infrastructures okusobola okubuildinga financial security saako ne job creation. Nti ayagala babeere nga batondawo emirimu, babeere nga banyweza financial security, ebyokwerinda mu byenfuna bibeere nga biri ggulu, nga bazimba financial security, bazimbe infrastructures ebyenkulaakulana, ebizimbe, beestablishinge eddembe mu ggwanga Uganda. Kino agambye kiri ku bannansi bonna saako ne family zonna. Muyige okwenyigira mu producing ebirimu, beeko ne kye mwekolera.
muyige okukola emirimu, mubeere kyalinga ategeeza mubeere creative nga mwetonderawo emirimu. Create jobs. Bino abyogedde bisawundinga ng'ebituufu. Era wooli wabiwulira agamba omukulembeze ayogedde ebigambo eby'omuwendo ebizzaamu essuubi. Naye saagala weerabire nti bino ebigambo si gwe gusoose byogera. Yava dda mu 1986 ng'abyogera, tewali kye yali atuukirizza. Wayogera ku ky'Abannayuganda okuliyetinga emirimu. Bannayuganda bakuliyetinze emirimu. Bannayuganda era balankingibwa mu nsi yonna mu Afirika okubanga bali creative nnyo, beetonderawo emirimu gyabwe. Ne gavumenti kikyekoze teeba. Mwaka guno ogwa 2026 Munnayuganda alabidde ennaku mu kutondawo emirimu. Gavumenti egenze neeyisa trade order negenda maaso n'okugumbulula n'okusanyawo bizinesi z'abantu. Kyokka y'omu omukulembeze yavayo n'agamba nti abakubiriza okuliyetingawo emirimu. Kati buno bonna obuzimbe bizinesi ze basaanyizaawo ze zimu ku bizinesi Bannayuganda ze baali bagenda maaso n'okuliyetinga. Kikitegeeza ne kati mubisaanyizaawo, mwagala bakole ki? Kati ogenda kunnyonnyola kitya oba butya kino ekiri mu speech. Era ababuyabuya bwe batunuulidde bino bagambye omukulembeze ayogedde era ensonga eggumidde y'amaanyi era ne bafuna n'essuubi. Bino Bannayuganda baabikola dda nga ne gavumenti yaabwe tennatandika balowoozesa, kubanga bannansi baava ku gavumenti yaabwe bakimanyi kyeyina kyesobola bakolera era teyina kyesobola bayamba. Kibula abali creative nnyo baze beetonderawo emirimu. Naye kati ate ekyennaku emirimu gye bagenda maaso n'okwetonderawo, gavumenti gyegenda maaso n'okusaanyaawo. Mu bino ebiteekateeka byegenda neeyisa bwe simanyi trade order, abagenda ne bayisa amateeka gano babaga amateeka gano nga tebasoose kugayitaayitamu, nga tebasoose kiralifayinga ki kye bagenda okuyitisa, nga tebasobodde kutunuulira ku economy, ku stability of economy. Kakati essaawa zino economy ya Uganda eri mu kakyabaga. Tuli mu kye bayita economic depression mu ggwanga lyattu Uganda. Mu kaseera kano nga Uganda teyina mirimu, tetundawo bizinesi za mirimu, Bannayuganda beetondeddewo egyabwe obagobye. Tokomyoko n'amayumba gaabwe, kino kyagamba infrastructures, amayumba gaabwe nabo ogenze mu kyalo ogamenyeemenye. Kati mbuulira wano infrastructure bijjirawa mu speech eno nga te Bannayuganda mwe mubaliisa akakanja. Tukyeyongerayo, tukyagenda ku nsonga ku pillars ezaakoze speech ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ku kisaawe Kololo. Newankubadde maaso awo ngenda kubanga mbawa speech ye ng'agenda maaso n'okulayira biki bye yayogedde. Obitandike naawe oyinza okugamba omusajja muwaayiriza naawe obitunulemu. Nagambye oli ku UG Update TV, gwagala otweyungako wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Gwayagala okusharinga tetugaana, genda maaso n'okusharinga. Yayogedde ku national unity. Yagenze maaso n'okubanga ayogeza n'amaanyi ag'ekinala, naggumiza tribalism, religious sectarianism, saako ne discrimination. Nanootinga ng'agamba no signal group hold a majority in Uganda. Bino ekino nno kati wano owulirizawo bulungi. Yayogedde mu butasosoleganyizibwa mu mawanga. Temulina kusosola mu mawanga saako ne mu ddiini. Buli muntu oba oli mulakole oba musiraamu oba mukatuliki, buli muntu awe munne respect mu ddiini ye. Oba oli musamize, kubanga wano ssemateeka alagira buli ddiini okusinza mu ngeri ye gye baagala. N'omusamize alina olukusa, alina etteeka erimutwala wano mu Uganda ssebo. Wadde mbokuwawaabira singa obanga omulinyiridde ng'oyise ku jurisdictions, ekyo saanidde okimanye. Kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeyogedde ku nsonga ya tribalism. Niwe tujja tutunuulira wano mu ggwanga Uganda. Bannayuganda mutunuulire ekintu kino mu kyekkaanyi. Mazima ddala ku bannansi ne gavumenti baani abasinze okuspreadinga tribalism, baani abasinze okusosola mu mawanga. Tulabira ddala nga gavumenti yaffe ennyini. Tunuulira sectors, ministries, industries zonna ezikola eggwanga Uganda zeetooloddwamu ba westerners. Bo twebuuza bano ab'amawanga malala tebaasoma? Kyokka ng'emyaka kuva mu 1998
bukyanga Yoweri Kaguta Museveni atwala buyinza, Central, Eastern ne Northern oba kale ne Northern tugigatteko no Central Eastern parties ezimu babadde basaale nnyo mu education system nga be bakutte bendera. Niyo weetegereze bannayuganda temuli baganda balina mirimu mu gavumenti busosoze ekyo obusingaawo. So mwami Yoweri Kaguta Museveni wabaga nti agenda kulwanyisa obusosoze mu kisanja kino no sleep, atulagireko ddala nti naali no sleep agobemu ku bakaddiyidde mu buyinza abali mu gavumenti balonde ku tribes endala, Abaganda, Abanyoro, Abagundi baki abamu Eastern nabo tubalabeko mu office nga bagenda maaso n'okukakkalabya emirimu. Agenze n'anootinga kino wano, wulirizawo bulungi, note that no single group hold a majority in Uganda. Nti teri ka gurupu kaholodinga ggwanga Uganda. Kino kyategeeza kyekiriwa? Ategeeza nti tewali tribe n'emu gye tulankinga okubanga be bannayuganda. Kati kino nno yakikoze statement eno ng'ajookereza Abaganda kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti gye bujja mu East and West, Central gwe mutima gw'eggwanga Uganda. So bayina okugunafuye nnyo okulaba nti nno si mmwe mukola eggwanga Uganda. Naye tukkirize gaana n'oddira eggwanga Uganda n'olijja mu Central, Uganda eba tekyalina mutima. Ekyo kkirizo bagaana. Awo nabo maze okukubirawo ebituli nga nsinzira ku bigambo by'omukulembeze wammwe byayogedde. Bino si byange, ngenda mbayitiramu. Yayogedde ku nsonga endala, infrastructure expansion. Yatangaazizza ku bigenda maaso ku achievements saako ne ku future upgrades mu economy ku backbones. Yagambye nti muno agaseemu enguudo, masannyalaze, pipe water, airport saako ne regional railway network. Mbo bino byagenda okusimbako essira asobole obyakyivinga. Bino byayise nga future upgrades zagenda okubanga upgradinga mu ggwanga Uganda, asobole okubanga aboostinga economy olwo backbone y'economy abeere ng'agikutteko ng'akola enguudo ebyamasannyalaze nejjukiramu ayakamala ku kisanja kino kya 7 yakamala emyaka 4 nga akalakata bannayuganda. Bino byonna byamulemadde okutuukiriza. Regional railways zayogerako ne gye yasangawo yennyini teriiwo. Kati gongamba otya nti mu kisanja eky'emyaka 5 bino genda sobola okuba nga obituukiriza ate nga bikulemye otuukiriza mu myaka 4. Tunuulira amalwaliro tegali mu ddagala, enguudo ziri west yo, amasomero agamu naddala aga gavumenti, amasannyalaze ffe abagagaba wano tugabirako n'abalala era tuli banyiikivu nnyo, tuli bakisa. Niyo badde okimanyi wano ewaffe tegatumala ate era ng'ebbeeyi eri ku buwanana. Wano ba introducing ekintu kya deforestation okubanga badibya afforestation. Naye gavumenti eyinza otya otuukiriza ekintu ekyo nga tesaze ku bbeeyi y'amasannyalaze? Ekyo nakyo saanidde okitunulemu. Tukyagenda mu maaso. Yagenze n'akwata ku nsonga endala eya social service development. Ng'agamba strategic funding and expansion will target institutional capacity in government schools and community RFEs. Imbuka akati eno services bagenda ku service development bagenda kusimba nnyo essira ku masomero n'ebyobulamu nga babiteekawo capacity ebikulaakulanya. Naye emyaka 4 nkugambye, tunuulira amasomero ga gavumenti agasinga tegalina shelters, tebalina accommodation. Abasomesa tebasasulwa bulungi. Otudda ku malwaliro, mu malwaliro temuli ddagala. Abasawo basiba bakomplaininga tebasasulwa. Kati otugamba otya nti nno ogenda kera ku makya otuukirize ebintu bino, otuukirize ensonga zino. Bukyanga Museveni ajja mu buyinza, ebintu byasangawo bye biriwo, ebimu byasangawo agenze nabyo, talina kiki kye yataddewo. Airport tukyalina 2 mu Uganda, enkadde yavaawo nadda tekyaliwo.
so nga yandibadde eddaabirizibwa buddaabirizibwa naye nayo neesigalawo. Wetutunuulira ku pipe water, amazzi gava wano mu Uganda tetulina gye tugasuubula, ne munnayuganda waakyagaana okweyagalira mu byabwe mu natural resources ze balina ewaka. Amazzi kyekintu ekyandibadde kisembayo okuba ekyalayisi mu Uganda oba mu ggwanga, naye kyewuunyisa nti nno byemu ku bintu ebisingayo ebbeeyi. Gavumenti egenze maaso n'okulinnyisa resources zino okukamula mu bannayuganda akasente mbu basokolooza musolo, olw'ensonga nti bagenda mu maaso n'okubeera nga beewola ssente nnyingi mu World Bank kane zigenda mu maaso nga zisasula bannayuganda. Jjukira oluguudo lw'Entebbe Express, oluguudo olusingayo okuba luli expensive mu nsi yonna, naye nga kyekirulankingisa nti lwe lusingayo si lwakuba nti lwateekebwako ssente nnyingi, wabula okubanga lwayisibwa bajeti ssente nnyingi kyokka ne zibbibwa abo abaali bagenda mu maaso n'okubajetinga oluguudo luno. Babba ssente, kati ssente gwe omubi bw'omusolo gwagenda mu maaso n'okukafiiramu. Buli w'oba ng'oyita ku luguudo olina osasula, musasula bbanja paka eriggwayo. Okitegedde ekintu ekyo. Kakati Uganda wano we nkugambira nti no twetaaga ssaala era twetaaga buyambi. Kambe nga nkuwa katambi k'omukulembeze ye Waakimba nkulyaza amaanya, n'oluvannyuma tujja kweyongerayo. I, Yoweri Tumuhaburwa Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Yoweri Tumuhaburwa Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. Kyotalina kwerabira ku mukolo ne bano baabaddeyo. Era kati yakoze eggulire omwami ono. Omwami ono amanyikiddwa nga Eddie Kenzo. Engeri gye yawasa minisita yalowoozezza nti nno wanaabuuka n'enzige, yalowooza mbu asobola okubuuka n'enzige. Ne yeerabira nti omukulu takulira mpya bbiri, yeerabidde nti endege teziyoogaanira mazzi. Baamuggyewo mu ngeri y'obuswavu ennyo ennyo ne bamusitula nga bamulaga nti nsebo okubanga wawasa minisita tekikufuula minisita, awo vaawo si ggwe alina okutuulawo
akafaananyi ako mukalaba katambudde nnyo ku social media aka Eddie Kenzo nga bagenda maaso n'omujja ku kifo Nyamutooro we yabadde atudde. Oli ku Yugi Update Civic sinzi lubanga otuwuliriza n'obudde nzikiriza tukome wano mbaagala nnyo. Leero bali mu comment section Muniru Kalenzi webale kubeerako. Katubali Juliet Christensen naye weebale kubeerako. Ni omulala wano Maseroka Gerard weebale kubeerako. Leero kankomaawo olw'obudde mbaagala nnyo mwera.